Bwiino Omukambwe azuuse ku muyimbi AlienSkin omu ku bavubuka abamubeera ku lusegere ayassizza ebyama. Ngenda kubeera nga nkuzannyira akatambi maaso awo ng'omuvubuka agezaako okwasa ebyama bya AlienSkin. Ate omuyimbi Gravity akubiddwa, social media ewuumye. Ngenda kubeera nga era akatambi nkakulaga butereevu maaso awo. Wasuze otya? Ogamba otya? Kansuubire oli bulungi. Gwatanaba kusubscribinga nkusaba osubscribinge video eno gimpereka like endowooza osobola okubeera nga ogintera butereevu mu comment section. Tutandise ne mwana mulenzi AlienSkin. Waliyo omuvubuka omu yali abaddeko mu ggaali ye wali ku Fangoni Forest, avuddeyo n'abaako n'ebyama ebyayasa. Nkusaba olabe kano akatambi ate n'oluvannyuma tweyongere maaso n'amawulire amalala mangi. Fikigaza Alien toswa mwenkana era toswa kutuuka wadde mu kkoota ebintu byakoze ttaano mu kaseera akatono ennyo. Gwe twebuuzamu nno ssente yazijjawa? Kyogamba ebivulu byakuba kuba bya milioni 5 buli kanako, akuba bya milioni 10 atambula ne konvoyi ya motoka 4, atambula n'abaniga bataka wansi wa 10 mu mwezi emotoka bataka wansi wa 15. Kyogamba ebivulu buli kanako akuba milioni 15. Gwe totebereza mu mutwe gwe n'omanya ani amuli emabega. Tano wadde twaludde okubuuka n'ettaano twabuuse mwana. Temutulemeza mu ttaano, ffe tuli Gaza. Tewatukima gye twakomyewo mu diipo ttaano. Kitegeera Fikigaza togeze okwegeraganya ku Alien, tokola ebintu byakola ttaano. Ojja kuyiwa banigabo. Eggali oba olina motoka emu tambulamu eyemu ogenda okuba ekivulu aloddeyo ewaka okiringa ettaano. Tewegeraganya ko oli musajja ttaano. Ekintu kyalimu kinene ttaano, naye ffe tukiraba wa gye kigenda okukomekereza, tukiraba wa gye kigenda okukoma. Gwe tunula ojja gamba jjajja bbamu yaŋŋamba ttaano, naye ndiba nfudde wakati ssaawa zino nzinange bandabanga omulabe waabwe ttaano. Kubanga bo tebaagala boogerera, tebaagala bagamba mazima ttaano. Ssaawa zino nze neetondera National Platform twali twayingira mu kintu kye tutamanya ttaano. Ffe twamanya omuniga wa ghetto waffe atujje mu ghetto tugenze kubeera eyo kiringe naye ne tugenze okulowooza abamu okubuuka nga kisitulira ttaano. Promax temalaayo ttaano, tebakulimba temalaayo Promax. Era Fikigaza tewegeraganya Promax ttaano jaggwa wootalina kugwa ttaano. Gwe kakkana beera nekyolina kikumala, bano baveeko bakibanda ttaano. Muyimbi wawe yali atambudde ne konvoyi ya motoka 4 ku ttaano n'abaniga bataka wansi wa 15. Ng'omanyi kesi meka zalina ku poliisi Alien? Ekitono ennyo ziringa fayiro 15 ziri awo ku poliisi y'Ekibuye. Oba oyagala okukakasa mbuno ziri ku fayiro y'Ekibuye, ogenda DP sajja zikulaga kibanda emisango gy'alina Ekibuye. Gwe tomanyi nakumanya, tolina wasulamu wabira ne bamusiba ttaano. Tomwegeraageranyaako ttaano, si wa bulijjo, takufaanana ttaano. Ffe tuli bankuseera ttaano, twazeeyo gye twava, twamuvuddeko, ze namuvuddeko ttaano. Mbuuse luvannyuma nnyo naye nga ntenze akolawe bati kati gwe kyobomanya gwe sooka kutunula abantu abamuliko oba sibe naalemu bonna full figure siwe naalemu abamudifendi nga sibe naalemu. Gwe tunulira nnyo omuntu abamudifendi nga bonna abavuma abantu ku TikTok tebagere naalemu ttaano. Ekiseera kisinga olaba ng'omuntu alemezaamu nnyo ttaano, mwana olaba kisusse mwana. Ttaano ffe twafazeeyo gye twava. Yes, butereefu oyo nno ye jjajja bbamu ndowooza omwewuliriddeko ebigambo bye ndowooza obiwuliddeko. Agenze maaso n'okubeera nga ate awabula Fikigaza nti tambulira ku peesi yo tokopa AlienSkin kubanga ojja kukomekereza ng'otomedde. Tomanyi bantu abo bye bakozesa, tomanyi bantu abo bye bakozesa, tomanyi ani ali mabega wa AlienSkin, tomanyi wajjajja ssente kubanga ssente zakozesa nnyingi nnyo okusinziira ku ssente zaafuna mu ndongo. So tomanyi ani amufujjiriramu musimbi. So mugende empola, togezaako kutambulira ku peesi ye, togezaako kubanga ye. Oyo nno ye mukulu jjajja bbamu
ndowooza mumwewuliriddeko. Ate era bwe tweyongerayo n'amawulire amalala, ebya gravity omutujju bikyakutte wansi ne waggulu okuva olunaku olw'eggulo lwe yasitudde obusawo bwa seminti bubiri nga kwogasse n'omusenyu n'agutwala e Busaabale wa Bobi Wine. Ebintu byatabuse, social media yakutte omuliro, omusajja bamuvumye, abalala bali ku sayidi ye naye nga abamuvumye ate be basinga obungi. Ne we twogerera kati omusajja ono bakyamuvuma. Nkusaba olabe ku butambi buno n'oluvannyuma ate tukomewo tubeere nga ate tweyongera mu maaso. Kasajja gwe wawa ava mugundi ki bane n'abakazi mwagala okwegatta yenna otuula nodda omusajja ga dadi yenna n'oweekera ng'oyita dadi kikaaki sebo mugwana nkuwa embalirira y'eddwaliro erigenda okuzimbibwa. Oyo seminti gwoleese ne ku munaku asembayo mu Uganda tagenda kukola. Ddamu obitikke n'omusenyu gw'enkya gyenkeera Busaabala w'obitadde wenkeera. Oyo seminti unless ng'otaddewo ensawo 40 naye ezo tezijja kutuyamba. Teekawo ensawo 40, emmotoka z'omusenyu 10 n'emitayimbwa egigenda okukola septic tanka egendamu amazzi g'abalwadde. Twetaaga emitayimbwa 40 nja kuwanikira. Ettaka okugenda eddwaliro tugenda lisonda. Bwe kibanga kyekikutta okulaba nga lizimbibwa eddwaliro, contribution yo tematiza. Eyo n'omunaku asembayo tagenda kugituwa. Kubanga omunaku asembayo alina okwekuŋŋaanyaamu at least atuwa ensawo 6 n'emmotoka z'omusenyu 3. Kati twanguyize yongera ku bintu tukute. Naye enkya ku makya nze nkeerawo mbijjewo ntegeeza abantu tebimala. Ekyo ky'okoze ku mansion gy'oli mu kuzimba olwana na sente za federation. Sente za federation sebo mwana atu za malwaliro. Ezo sente za malwaliro wano za kuzimba amasomero abaana basomera ku mataffaali. Pozite wasoma muddayo musoma okusoma kw'abakulu nze nga naddayo dayo osoma obeeremuko ku magezi agawula amazina enkali. Amazina bagagegase n'enkali osobola okukwata enkali nedde ebbali amazina gasigala gokka. Newankubadde abasinga temutegeera naye era osobola okutegeera. Tuleme kudda wano kulya nga tunyigirizibwa ne twefuula ebitategeera ne twefuula ebiwumba tutegeera. Just lwakuba munoonya following zena bagamba sikyaliga butereevu ensonga za gravity zikyakutte wansi ne waggulu nga bw'olabye oyo antikaduuka naye ng'agezaako okubeera ng'ate munnange ng'atabukira gravity omutujju. Si antikaduuka ika yavuddeyo, abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne babeera nga munnange batabukira ne gravity omutujju. Tebakomye nno kutabukira gravity omutujju, naye waliwo ne posts ezimu ze tulabye nga babiyingizaamu ne maama. Babiyingizaamu ne maama bamusabudde bubi nnyo. So embeera bwetyo bweri ku social media, abantu batabukidde gravity ne maama we ne bamutwaliramu ne balabika okubeera ng'ate naye bamusabulira wamu ne mutabani we. Anyways, nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe nawe natanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribing, olikinge, commenting, ate era osharinge. Twelabira kutandinga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalangu onaona toka skippinga kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatobera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatobera wano waka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama bampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekumire kujjika media, tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo agokya agakagwawo gonna ogenda kubeera ng'ogafuna butereevu wano kujjika media. Ky'oba okola likinga video, subscribinga ku channel eno, turninga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera omu ku abo abasooka okufuna video buli wembeera nga nzibateereddeyo wano ku channel yange eyajjika media. Kale mubeere bulungi, akuume atakumira mpeera, mweraba.